Olunaku lw'eggulo abakola ku nsonga z'abaana e Busia n'ab'e Makindye baanunudde abaana 22 ababadde bakukusibwa okuyingiza mu ggwanga lya Kenya. Abaana bano baatwalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde oluvannyuma lw'abantu okutuukirira ekkanisa y'Ebeneza nti bagenda kusomera bwereere. Abaana olwakwasiddwa bazadde baabwe olukongolo balutadde ku munnaabwe amanyiddwa nga Joshua Baraka gwe balumiriza okulemesa abaana baabwe okutwalibwa okusoma e Kenya. Mirembe ya Baka bimuyingizaamu omusajja ekyo baamugirako no mu kyaki baamugobamu ekisooka muyaaye mubbi. Sigamba nti tumuwalana naye olw'ensonga nti baamujja mu kintu kino n'alaba nti ekintu bakikwasize yali mukyala we n'alaba ndowooza yali abba nnyo ssente z'e Kenya. Kati leero tugenze mu zooni ya Israel Matovu zone okumanya ekituufu. Eno tutuukidde ku kkanisa y'Ebeneza esumbibwa Joshua Baraka n'alutuviira ku ntono agamba ekituufu baakwatagana n'abasumba okuva e Kenya ne babasuubiza okuweerera abaana. Twatandika n'abaana banna nimugamba naye mukama wange kyandibadde kirungi either ku bibiri ne tukolako kintu kitya kimu either tufunayo branch y'essomero eno Uganda. Baasalawo n'abaana abalala beeyongereko wabula ne baleeta ekirowoozo ky'okufuna empapula z'okutambuza abaana bano okubayingizanga mu ggwanga lya Kenya. Mu kusooka kyali kitambulibwa osanga nga famire naye kati nga kintu kituuse okujja ku fiki kituuse kati kivudde ku famire ate kize ku ground kyeyongeddemu abalokole n'abatali balokole abasiraamu n'abakatuliki. Agamba awo obutakkanya bwe bwajjiramu okukkakkana nga ye akivuddemu ate nga kizze mu mikono gya mukyala we. Omu ku muzadde yaleeta ensonga ze n'agamba nti oyo musumba namuwa ssente za yunifoomu zaki z'abaana lwaki omwana wange oyo tali tali mu yunifoomu. Kati omuliro gw'omuzadde oyo yali alina muliro nga mungi ko mukama wange nagamba no ono kati muwumuze ku nsonga eno. Baraka agamba byonna ebibadde bikolebwa abadde alaba birabe kuba abazadde baali bamwefuulira. So okuva ku olwo saaddamu kumanya bikwata ku ki ku baana naye nga waliwo ttiimu bwe baamala okwasaganya gundi kubikwasa mwami Stephen omusomesa yamanyi ttiimu gy'abadde adiiringa nayo. Ekyokukwatira abaana e Busia agamba kyabadde kyetaagisa kuba abaana bano babadde batambuzibwa mu bumenyi bw'amateeka. Olwaleero nze nzikiriza nti Monica byakola yabikolera mu bumenyi bw'amateeka okujemera ebiragiro byo yatula mu ofisi ya gavumenti. Abatuuze abalala be twogeddeko nabo bagamba ekintu kyabwe ng'ekkanisa tekyandibadde kibi naye kyayingiramu entalo z'amaka olwo abaana baabwe ne bakosebwa. Ze entalo zaabalukawo entalo mpitirivu nga mwawuliddera mwe muli entalo z'amaka ekintu kigenza kigaziye buli batakinga entalo z'amaka kyatakinga ki kyaki. Bayongerako nti ensonga eno yatuuka ne mu b'ebyokwerinda ng'ebakugira okutambuza abaana bano wabula abazadde nga beegasse n'abamu ku bakulembeze okuva mu kkanisa beewaggula ne bakukusa abaana. Giso n'agamba tewali muntu ajja wano omwana kumutwala e Kenya kubanga walimu abatwala naye mwatwala ku bumenyi bw'amateeka. Baabaana abaakomezeddwawo baaweereddwa abazadde baabwe nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.